Abantu abaagala okumanya kiki ddala ekyajja Ariana mu mbeera atuuka okufulumya ebigambo ebyo ng'abigamba ggwe ku live eyo gye mwabaddeko. Nasooka nimpostinga ka video ka Zaira. Oba kati ke kamunyiiza, that's what I think. Kwa ye tayagala Zaira baby. Kozi tebakwatagana balinamu entalo. Tamwagala, ye nga ye tamwagala, sina byakwatagana tamwagala. Kati katono nnyo. Kiki ekiyinza okuba nga kireeta Ariana okuba katayagala Zaira kati gwe yaliko kyaliwo. Simanyi. Ng'oba oteebereza. Simanyi. Toyinza kubanga omanyi. Neze kyemmanyi tamwagala bwagazi nga tugende maaso. Kuba nzijukira ku kino kye nnamanyako nti ekyametera okuwemula okwogera ebigambo ebyo byonna nti gwe Pavin wadda ku maama we n'omukola ki n'omuvuma ne famire ye. Tekyali kituufu. Togamba yali akuwaayiza nti wali byali bya swakaba. Recordings ziri. Olaba eyo live waliwo omuwala abamita proud side chick ye yali ayogera with some other girl gwe study live yali ya guy bamita Benja. Oyo proud side chick ayogera ye yayogera ku maama we kati olwokuba nti nange naliko ku live naye ngera biri ebyaliwo mabega nga byaliwo nga temukyayogera nnyo bwe yakyogerera neera newembanze era nkuzingiramu kubanga twe tukyayogera twafunamu obutakkanya ate live gye banvumirako maama wange naawe kibanga ekiraga nti gwe watya buti kwogera wabula n'obaako gw'osindi. Omuvangako gwe matako tomanyi kyetwagana maama wange kuddaano kwasamiza manya biti olinga amazzi olinga omulamba olinga enfuluza dikokomanyi nga maama owange Ariana sikolindeku omulabako maama wange amumuyisa mumagawuyo oba nenvunyumanyiakamira maama wange bagiriza tokalama okulisa maama wange tolaga nnyo busungu kalanga ko tamumanyi mama akakometera ku video z'amwana naye ng'oli mulungi wa kulijja kukunya naye oli kulabanga omumanyi mama kakogwe atotangama alikola olinjogeddeko osibise Alright, tubaniriza ku Brown Skin Events, kyenyiza okugamba subscribe, sharinga, commentinga, viewinga. Naffe twongere okukola ki okunoonya ebikunyumira tukuwe entertainment, tukuwe ebiseza. Olunaku olwaleero ndi mu vibe munansonyiwa, vibe eri high. Naye ng'olunaku olwaleero nasazeewo mbanoonyezeeko ku mwana muwala gwe bayita Pavin. Ono nno kyali wa Ariana Ssebunya eyabadde kyaliwe nga wakukido nnyo naye kati wenjogera ndowooza tebakyali bakukido. Pavin buuza ku batulabo beyanjulire. Mwasi mutyaba ssebo ne bannyabo amannya nze Pavin. Teekako ne kali nti kyali wa Ariana. Eyali kyali Ariana. Pavin olunaku olwaleero kyakunoonyesezza twalabye ku like ennaku eziyisaawo emabega nga gwe ne Ariana muvaawo bubi nga like nga muwansiganya ebigambo ebisongovu ebiwanvu ebinene bisobola kwatula ate nga tumaze ebbanga tubalaba nga muli close friends era nga like ebintu mubikwasaganya mwonna. Abantu abaagala okumanya kiki ddala ekyajja Ariana mu mbeera atuuka okufulumya ebigambo ebyo ng'abigamba ggwe ku live eyo gye mwabaddeko. Olaba kintu kyali bwe kiti like weeks before show ya reaching Pepeta yali eriweza bali bangamba ebigambo awo like bali bangamba ebintu bingi nti Ariana nga baani ababagamba mikwano gye emirala gitali ggwe nga bangamba ebigambo Ariana byanjogerako before cause yali aguze table kati yali anoonya abantu abagenda otuulako eyo table bakyali kati nga wabulayo omuntu omu ko omu ku bakyaliibe n'agamba lwaki toleeta Pavin awo n'ayogera bingi mbusimanyi oyo
musiwuufu alabika bubi tasobola kubeera kuki ku table yange nga byona yabyogera yabyogera on WhatsApp oba face to face nga webali bonna kubanza yabiŋŋamba yali waali neŋŋamba kale kati to search faako before neŋŋenda ku gundi kupepeta nga sho etuuse nali nguze wagendera bibyo nagenda byange nali nguze VIP ticket kati ndi awo ngenda omulaba akola ki yeeleeta ajja newesa haaga yava eri ku table yava ku table nanoonya agwe wabitegerera tewateekawo reaction saateekawo reaction saafa nayo era n'olwo nyini sirina kye namulaga toba I knew something kati sheggwa tuvaayo ngamba lwaki sikola ki situusa linnya lyange actually before changing my name nasooka nimpostinga ka video ka Zaira oba kati ke kamunyiiza that's what I think kwaye tayagala Zaira baby kwazi tebakwatagana balinamu entalo tamwagala ye nga ye tamwagala sina byakwatagana tamwagala kati katono nnyo kiki ekiyinza okuba nga kireetera Ariana okuba katayagala Zaira kati gwe yaliko kyaliwo ng'oba oteebereza toyinza kubanga omanyi neze kyemanyi tamwagala bwagazi nga tugende mu maaso kati after posting that video ndowooza n'agiraba n'asooka n'asirika kale niwayitawo ennaku nenkyusa erinnya erya TikTok nali nkozesa Pavin wa Ariana nenkyusa erinnya nenzijako Pavin wa Ariana nentikako Pavin nga osinziira ku biri eri byayogera nomanya nti ono andiba mukwano gwange si kyali wange waddala kati we nakyusa erinnya abaana ne bambuuza iyi what happened mwayombye biki nenkola vidiyo endala nentekako caption neŋŋamba nakyusizza linnya just ndagala kukola brand yange nothing happened between me and Ariana kati mwezi ennaku wakyusiza ebyo byonna like mwali mu communicate nga mutera okwebongako twali tetwogera buli omu nga tasindiga munne message twali tetwogera kitegeeza nga buli omu ategedde nti kino nakoze kino nono nakitegeera kati malakyusa erinnya like malokola eyo video kola video ey'okubiri neŋŋamba after changing my name have realized that I'm loved even more kati yamunyiiza otawulira lukulira ddala na screenshotinga video yange nagiteeka ku status ye nateekako ebigambo ebivuma olwo nga status zo kyaziraba nga nkyaziraba nga tunakweblockinga naye nga yamblockinze ku TikTok naye nga nkyalaba ndowooza yandeka nsobola olaba eyo status kale nafta nembiraba actually abaana abamu basooka nabimpeerezaako nali nkoze live ne bambuuza have you seen Ariana byatadde ku status neŋŋamba yi sinnabiraba nesooka nenzijakawo live nengenda nembikebera nembiraba genda otuukayo nga muliro omwalimu bigambo nga kyebizito yagamba mbu have never loved you mbwera gwe yali anneesibako mbwera sigamba nkokozesa linnya lyange biki n'ebiddako awo yesijjukira kati katono nnyo tusooke tuddeyo gwe ne Ariana abatulaba Ariana Ssebunya gwe twogerako ye muwala tikitoka emabegako awo gwe basapurayizinga n'emmotoka nga success card yajjanga success gift ya ku somero gye yali asomera eyo muwala abangi omusizo mumanyira ku mbogo imwe asinga okuba embogo ku TikTok unasonyiwa okwogera bwe naye ekyo bwe kiri seetonde ate sejjusa Ariana oyo gwe twogerako era ng'ono gwe tuli naye yabadde kyaliwe nnyo omu ku bakyalibe nnyo era nga bayawukanye obudde buno sasuubira nti banaddamu okwako kakati twogereko ku gwe ne Ariana Ssebunya mutandika ddi like mwimanya mutya era muconnectinga mutya mubeere ba friends before nga tetunnaba kweyongerayo oconnectinga ne Ariana okubeera ba friends actually wayisewo omwaka ndowooza nga gumu kitegeeza relationship yabadde ya mwaka nga gumu nga wonalaba nti TikToker wange nze ndi fan wajjanga fan at first kati awo netusharinga contacts netutandika okwogera kati nga omanya nti mu bafans bo waliwo omuntu nga ye
mukwano like agenda fuka mukwano era nansembeza nnyo n'embeera ki kyaliwe to the extent nga ankubira nga tucommunicating everything nga ne waba alina kyayagala mukwatagala. Yeah, that was the issue. Wajjanga faani we era n'akwaniriza then ne mukwatagala ne mufuuka bakyali ne ova ku level y'okuba faani. Ekitegeeza mu mbeera eyo Ariana abadde alina n'ensonga endala kale eziri sensitive zagatta naawe. Okay, tujja kujjawo awo. Kakati tugende mu maaso. Kati wadde okyannyonnyola nti ajjaawo nti ne muva mu bya pepeta ne mukola ki n'aleetawo awo embeera n'apostinga kati olumala okusoma ebyo ebigambo byonna byapostinga nga like bikutyobolera bikuvuma ki ekyaddako? Awo ekyaddako nensuka nenkolawo live nga ndaba ebintu bitabuse nga biri serious. Yeah, kati someone najja mu inbox yange wali tomumanyi? Nale simumanyi naye ng'ava mu group ya Green Family because the groups ezisinga ze banteekamu. Green Family kyeki? Abakulaba abamu tebakitegeera. Green Family team ya Wini wa mami. Yeah. Kati omwana inboxinga bali blocking like groups nze nsekamu archive kati simba simanyi biriyo. Omwana nampeeza message nambuuza omanye ekigenda mu maaso mu Green. Ngamba simanyi ngendo kebera nga yanzijeemu yasoka kunzijamu. Yeah. Mwana ani Ariana nini nga yakujjamu? Kati yalinganga admin yali omu kuba admin simanyi. Okay. Kati omwana nenga group C ye. Group C ye. Kati nakwata nakujjamu. Tugende mu maaso. Mwana ngamba maye kigenda maaso bali eri bali mu reporting account yo biki namugamba yeso kompeleze screenshots. Mwana nampeza screenshots. Era nenzikwata nenzigattagatta nenziteeka ku TikTok. Abana ne batandika okugamba Green Family gijje mu bino biki kati abamu abali bakitegeera basobola okugamba nti tetugenda kulwanyisa mwana oyo cause tumumanyi waje muvudde biki muli ba mikwano ate ze ntalo zammwe babiri lwaki involvinga mu Green Family. Nanyiga mbu musupportinga Wini kwa Wini yalina some issues oba ne ava oba ebyali awo bigenda mu maaso kati ngagamba tulina kubeera ku Wini ebyo no tukole ki tubyesonyiwe. N'abanyigira peace ne Wini wa mami yagenda ku NTV. N'abanyigira n'ava mu group. Ariana n'anyiga exit. Yeah. Abatulaba tukyabawa kiki ekyaba waki tuleeta abantu bano kubanga mubeereyo ne mujajinga abaana ate zino entalo zibaawo nnyo naddala ku TikTok mu ba TikTokers. Naffe tugezezzaako nga ba screen events okugezaako okuzuula ki ekituufu ekyabaawo era ani musobya ani mutuufu. Yeah, ino si kooti but tugezaako kutereeza mannya g'abantu. Okay, Pavin. Kati tugenti babagamba nti bino mu bistoping tugezaako tukyasetolinga kiri. Echa Wini wa mami. Kati awo after posting that video Predaiko najiraba nakola video nagamba mbunze namukubidde kale namukubirako yono omulenzi wa dreads. Yeah. Namukubirako ne mugamba about those issues cause yazimbuza yabirabanga bisaturating ne munnyonnyola cause yali chali wange. Then nakola video nangamba Pavin ekyo ngenda akola live. Jango joining get solving these issues. Nengamba tawali buzibu netukola live. Amukola live nga njogera oli takukkiriza kwogera. Ani Ariana kati kambuze oli creed icon bwe yakola live na ku inviting anojja na inviting na Ariana mamwe kabasatu mabali ku live. Kwaliko Gun, kwaliko Timixi, kwaliko Masanyu nemeremenya. Yeah. Kati ne mutandika okwo ensonga ozitandika ozogera. Yeah, nga twagala okwogera ku nsonga naye nga jenga y'omuntu. Se muntu gosola otuuzawo nti muteese
issue mu dissolving kati already ye yali ayagala tambuza kike ntize ndi mubi kitegeera nga tasobola kuwa chance gwe ng'omuntu kwennyonnyola fe twalaba information eyo abamu twalowooza nti like yalinga stunt nti Ariana kuba Ariana yadde yasirise nnyo because nga ku TikTok tetukyamulaba oba kati ng'ejjadde asirise anoonya ki come back nti oba muli mu stunt zammwe kumbe ebintu biriyo we it wasn't a stunt era abaana abasinga badde bambuuza stunt biki nga mbadde mukwatagana nnyo but it wasn't a stunt it's real. Kati mukola live tukola live eyo ajoininga agamba nze nali mwesibako sina kye nali mukoledde kitegeera mbu busimanya simwanga ku ssente ate nga that girl ateranga okunkubira kuba nange nsoma by the way nsoma nga nkubira ngamba Pavin jangu nkyalire ku ssomero biki nga akwegayira nno n'okwegayirira jangu nkyalire ne olwokuba nti mukwano gwe you make sure nti nova ku ssomero nawe n'ogenda sigenda mu disappointing kankole ki kangende mulabe n'ogenda naye omuntu atali appreciative tasobola kuddawo yeekubeko omutima asime nti kale waakiri yankolerako ekintu ekitono bwekiti ne bwekiti ne bwekiti abeera mu kuvuma kuwemula enze sola kuwemula wamukyalira emirundi emeka ng'ali ku ssomero emirundi esatu ya video yasooka olala yali prom ne video eyokubiri esembyeyo balinayo prom okay kati omukyalidde byonna byonna mubyogeranga kuba nawulirawo nga baga nti yali agamba nti si yali akubira okujja wabula gwe eyalinga amukubira nti nzije kituufu basi kituufu alimba kubanga yakolanga ne WhatsApp groups ngateekamu abaana nateekako 14th July Ariana's video mujje munkyalire osegeera kati ngajja mu inbox nga kugamba Pavin njagala kino ne kino ne kino ganze sometimes mugamba nze ebintu byose sigenda kukola ki sigenda bisobola bwe yalinga ayagala omukyalira ng'akuwane byayagala y'ebintu byayagala batikitokers mutobe mukole ebintu byammwe bulijjo muli basitanga simanyi sebo nosaba omuntu okukyalira ate n'ogattako nebyoyagala ekintu kiyite kikamanyiro kiki oba kitegeera bulungi kati gwe nga nawe omugamba nti bino nja bisobola bino sijja bisobola nga mugamba kino nja kikola kino sijja kikola naye ng'obikola out of love sirina kye mubanja nti nonakolera kino mpa kino no kati walaba era gyonna gyonna egyo emirundi esatu gye wamukyalira olina bye wamutwalira era nga bimu ku bye yasabye kati kyo yakikolanga wooka oba ne bakyali baaba ne ku balala si kunze nzeka kuba nti nze nasobolanga ogendayo kati nga batasobodde baluseke bayitiramu nze oluusi ne bampa ssente oluusi ne bagula ebintu ne babimpa nze ne mbitwalayo naye nga nange contributed kati ekitegeeza babanga mu gurupu eyo gye yakolanga buli omu yalinanga okusondera omunene video Ariana etuuse kati nga bazikwasa muntu omu oba nga baziteeka ku ssimu ye oluusi bazikwasa nze oluusi ne bazimusindikira katono nnyo kati bwe bakuŋŋaanyanga abaana bonna nga bali mu gurupu erimu ng'abaana bamwe baweranga oluusi 200 something ekitegeeza nga mubasalira oba buli omu kyaba asobodde buli omu kyeyabanga asobodde kati lwatwala ssente entono zaalinga mmeka oba gwe yali azikuŋŋaanya wenatwala ssente entono ssente sijjukira ojjukira nkimanyi ojjukira kale teebereza tezabanga nnyingi oluusi nga tuzimusindikira alwalayoko ng'akakadde ku ssente obutono bwojjukirako TikTok nga mukola ssente annange walaye nkole egurupu naye abaana bonna bakikola olw'okuba nti bamwagala naye ng'omuntu tasiima omuntu n'omukolera ki kale ebyo byonna ebya ssente byandibaddawo naye omuntu osiima kitegeera gamba gonna gonna amaanyi ffe ge tulaba mmwe mugakola kyekyo
atulire Pavin yali chali eyabadde chali wa Ariana nfanfe ali tubuli atiche kyabaawo biki ebyavaako ensonga zonna okubanga zitabuka wakati we na Ariana kakati Pavin ebyo nabyo nange gye emirimu gitambuza bulungi tewali yonadde weyalinga era nga n'obubaka obutuusa bulungi nga webeera wanu m etuuka wanu m era nga ne budget ogibawa kati tubale tukyali kukyalayo kati muba mukyasootinga ensonga ng'ayambuka nga bamwambusa waggulu ng'asooka we mulabuli yaliko live ati kuba nzijukira ku kino kye nnamanyako nti ekyametera okuwemula okwogera ebigambo ebyo byonna nti gwe Pavin wadda ku maama we n'omukola ki n'omuvuma ne famire ye tekyali kituufu togamba yali akuwaayiza nti wali byali bya swakaba recordings ziri olaba eyo live waliwo omuwala abamita proud side chick ye yali ayogera with some other girl gwe study live yali ya guy bamita Benja oyo proud side chick ayogera ye yayogera ku maama we kati olwokuba nti nange naliko ku live naye ngera biri ebyaliwo mabega nga byaliwo nga temukyayogera nnyo bwe yakyogerera neera newembanze era nkuzingiramu kubanga twe tukyayogera twafunamu obutakkaanya ate live gye banvumirako maama wange naawe kibanga ekiraga nti gwe watya buti kwogera wabula n'obaako gw'osindika si bwe kiri olaba oyo mwana oyo proud side chick tubadde ng'ebiseera ebisinga tubikola Ariana ayagala kino nga mukubira zalina tukoze tutya kati naye yakunyiigirako ani oyo gogambye omuwala proud side chick ate ayanyiigira oli nadda ku side yo nadda ku side sebyo kyamwogeza ebyo nti ayakyogera bulumi buli ate ng'alina bingi byamukoledde kati yajja direct n'avuma famire y'oli ku live kuba ffenna twaliko ku live mwali mu kifo kimu kati Ariana we yajja nga nange kwendi yatandikira mu nze n'avuma nze n'agamba nti nze yavumye maama we naye nga I respect her mom because mami we yalinga ajja ku video zange na commentingako my daughter ne mami wali ku TikTok ali ku TikTok kitegeeza byonna byonna ebibaako abaabiraba kati Ariana ye n'avuma gwe n'avumanzi era abantu abasinga bagamba gwe tewamuddiza saamuddiza I just muted myself never ku live zesobola ku exchanginga bigambo na muntu ng'oyo I respect myself nedda kuba Ariana yafuluma ebigambo mu butuufu nange enyinyi neekwata ku mumwa maybe yali akyogera lwa bulumi bw'alina ku mutima oba nga akyogera lwa nsonga zaba ekitegeeza tewali nsonga ya muggundo nnyo eyabaviirako mmwe okutuuka ku extent ewanyisiganya n'ebyo ebigambo eby'amaanyi kakati gwe wali kyali wa Ariana twogere ku kintu ky'emmotoka kuba nategerako nti waliwo gw'omu ku baali balese ekirabo ky'emmotoka wakirimu process eyo yali ete emmotoka yaliriyo byali bituufu kiki sooka otubuulire tumanye ekituufu ekyaliwo kati olaba ebyemmotoka kuba ye yavaayo n'agamba emmotoka nti tebaagimuwa ate nga fe twalaba mugimuwa kati kankubulira story y'emmotoka olaba olunaku era yali avaamu oba issues za kumusiba biki era nankubira essimu nangamba Pavin bamusibakokko ki ekyamusibya tusooke tulinyemu Zaira yavuma Zaira ne bamusiba yamalayo ennaku oba 2 oba 3 nemugenda nemuyiwawo omubiri nemumugjayo saaliyo ye tewaliyo saaliyo ebyo ne bamugjayo kati adda ku ssomero ankubira ngamba Pavin video in 2 weeks neyogerako nnyo bakule bampulira video in 2 weeks nengamba kale njakola ki nja kulaba naye nina ebibuuzo nyinza obutasobola nangamba tewali agenda kunkyalira abambi jangu biki mugamba okay nja kulaba kati mu group era nga temusonze a group byali tebiri nnyo biri awo nti biri active
kayangamba nja kujja kati ekiro nangamba wali omukwano gwange bamita Alpha ayagala kujja kola kikunda Alpha Motors kati nze samanya nti Alpha ina ne surprise mu tabimanya nako nze nkubira Alpha mugamba yakuwa enamba naga nti mukubire mukwatagane chali wange naye ayagala kujja kundaba ngamba kale kankubire Alpha kati nkubira Alpha musisinkana wamusinkana wa namusinkana eno wali bondi nasanga emotoka ngemu bagitimbye endala nga gyetugendera kati saabitegeera actually sina na kimu kye nategeera okutegeera nti mulimu surprise y'emmotoka nga tutuuse ku ssomero sure yeah oba yagadde kubikkirira sikubikirira I didn't know anything nange kenyini I was surprised kati musimbula ku bondi mugenda ku ssomero tugenda awe namanyira nti ate waliwo ki surprise y'emmotoka kati gwe twamanya lwaki batimbye n'emmotoka tekyajja na mutwe okulowooza nti tekyajjira na mutwe kati mutuula mu yammwe nene egoberera kati awo wenyini tutuuka ku gate tuyingira awo nga bagamba gundi Alpha yagamba like sibijjukirawo bulungi naye kyensobola okugamba te motoka kali kalango yali akola kalango kwezala nekolona kutagenda osimbula ku ssomero bamusasula they paid her naye Alpha basasula Ariana later ale mpulira Ariana ajagamba mbusimanya emotoka yange emotoka gye yakubira akalango ate gyabanja ekitegeeza Ariana yali akimanyi bulungi yali akimanyi nti bakuba kalango bawule nti tebyali biyo ate lwaki yavaayo n'agamba nti ate banne emmotoka yange emmotoka tebagimpa biki alaika yali anoonya comeback yali asiriseemu for some time ng'anoonya kimugjayo omanyi ye talina content ali awo ku TikTok ayagala nnyo okukola entalo wakola olutalo nasooka n'atrendinga mu kaawo wasirika nanonye comeback kitegeera kati mutuuka bamumazeewo nga musimbula ekawungeezi bamukwata bamuze babe bamusasula byonna byonna bye yakola yali content wa kalango just exaggerating things annange TikTok kimutaatukuli tekiriiyo kati oluvannyuma ennyajja abanja emmotoka gwe wabitegeera nti yali content biki byonna nti yali akubakala era nalaba waliwo omwana kati bwe yakufulumya vidiyo eyo ng'abanja gwe twayogerako nze kenyini nagenda ne mubuuza what's happening ki ebyemotoka biki naŋŋamba bituufu nawugamba nti bituufu emmotoka bagimpa yaŋŋamba bituufu kati nze saategeera ate ng'emmotoka teyajja na kaadi yayo yadde ki Watoja kati waliwo omwana gwe bayita batya? Anti waliwo omwana bamuyita simanya kavuyo wa Ariana yali abipostinga awo kati nga nange njagala bimubuuza biki ebigenda mu maaso awo yaŋŋambira nti ebyo bituufu byapostinze byonna bituufu naye nga bayagala kutta linnya lya Alpha. Okay. Ate nga baali babamaze basasula okukola ekintu ekyo. Kaakati tuddeko ku mbeera eya Ariana like ku mbeera gyalwaniranga ne Zaira nga beewere like nga bali mugundi mu ntalo ezo. Mmwe yali talina kyabatuma kukola mwe nga abagoberezi be timugende bafuutu soja freedom fighters. Bafuutu soldiers. Olaba mu group byabeerangawo naye nga twasooka ne tubimma amazzi naye olunaku lwe bamusiba awo ne ntandika opostinga videos abaana zabadde baŋŋamba mbu wavumanga Zaira biki naye nga nakikozesanga busungu naye nga namugamba I'm gonna post this and this and this nangamba it's okay you can post ogera posta content yavuma gundi ngera yakubamu stamp tikikole kale tudde ku back to era to Ariana like nkolagana nayo gwe naye banga lumaze naye embeera zinga tebinnabaawo zaali zitya ye nga y'omuntu alina empisa embi sijja nakikweka
alina empisa embi. Yeah. Tugwogumira n'empisa embi. N'ogamba tugendere awo. She's my friend after all. Mpisa ki embi gwe zasinza okukola mu maaso go? Alagira. Ayagala okulaga nti she's higher than you. Ekirala teyeeguya talina natoni mu njogera. Talina njogera. Yeah. Kubanga lyomaze nabyo biwasooka olaba. Teyeeguya n'abantu cause waliwo mikwano gye gy'olaba kyokka namala n'agyogerako aye leeta namala n'agamba nti mukwano gwange naye ng'ebintu byamwogeredde. Ye muntu addeeyo ebbali n'ayogera bya wano maaso neyefuula akusembeza. Kyekyo. Kitegeeza wankwe. Wankwe. Era kyalina kye tumwogerako kipya kwa buli kimu abantu bakimanyi. Abamubeera okumpe babitegeera bo kyoyogerako buno obudde bakitegeera. Anyway, kati Ariana kati birungi kigwa byoga nti bino nabifuna mu Ariana kubanga bimaze nawe. Ebirungi? Tesobola okugamba. Like yandetera okusinkana ba tiktokers abo abamaanyi ne bafuka mikwano gyange katenga Alpha, Fine Boy, Aisha, Babandana family. Yeah. Kati kyekyo ekirungi gwe kyoteeka ku mmeeza. Kyendaba kyokka. Tewali kirala. Mikwano kyekyo gye mukola. Pavin leero ajja konnettira. Kyekirungi kyokka kye wafuna mu Ariana. Kyekyo. Naye kati kambuzeemu katono. Bino ebintu ebigenda ku social media eby'okkuba embogo juza malayo ku live ne mutabani wa Chameleone Abba Makasi. Like nemwe mubadde nga mubeeranga naye kyemmanyi omubeera ab'omukwano mutuukira ne mwemanyi so mmanya nti kyali wange oluzungu alutegeera kituufu oluzungu talutegeera oba wali aba mu content. Oluzungu talumanyi. Oluzungu talumanyi. Laali yavaayo okugera ku by'emmotoka n'akubeera embogo ne live n'akuba embogo tamanyi luzungu. Ariana buzibu ki? So koddeyo come out nali mu senior 6. Senior 6 graduate oba olina okubanga at least osobola okwogeramu akazungu akakuyisaawo. Oluzungu talumanyiddeeko ddala dada completely. Amanyimu kano ka how are you hello. Kitegeeza ddiru nejja ku mmeeza nga ya luzungu. Ayinza gigoba. Abaji. Oba giyitira omucuba. Oba byo bimuwalanya Zaira. Oba. Omanyi kati ali ku Zaira naye Zaira musingira wala. Sure. Sasa namutuuka. Ayagala nnyo competinga naye Zaira she's another level. Nakyo njagala ommanya. Because mbadde nga mulaba eno Kampala. Because nze kyemmanyiko esono nti ndibasuwa eno si ewaabwe. Gwe nga badde kyaliwo. Badde abeera ayinayo eno wa musajja kozi twawulirako nti Ariana ayinamu kuba sugar daddy kale muwala wa abasajja nnyo. Ekyo kituufu sentiment eyo ntuufu. Nti abasajja zena zere ono abakona akwata oli. Ate ayagala abasajja abakulukulu abo. Kituufu. Abasajja tanayo tetugendayo naye nga bemmanyiko abatonotono gye bali. Abatonotono. Era nga bakulumu. Gye bali babasajja abayina. Kati kyenjagala omumanyi wabadde abeera eno nga Lucy holidays ng'avudde ku ssomero abadde alina nti abeera wa bbaawe oba abadde alina ewaka gy'abeera actually gye yali abeera nze gye nali mmanyi cause nali ngenzeeyokko like nga wa family member wali wuwe nga yeepangisiza oba yali yeepangisiza oba musajja yali amupangisiza naye nga nze mmanyi waali wuwe. Wigamba nga wagenda ku ssomero n'awummula adda wuwe. Ekyo kyogerako kikakasa. Naliyo. Ye muwala asoma nga ava wuwe mu apartment. Ate nga takola. Naye ng'ate buli kimu akifuna. Nga buli kimu akifuna ate mu budde bw'aba akyagalidde. TikTokers nga mweyagala. Tange sifuuka TikToker. Akati Pavin. Wabula leero ojja kuba sitole za Ariana. Ariana, twogere kale
kumbeera nga Ariana otambuddeko naye tugeze mwina kuwe mulago oba ku mukolo kuki ye muntu omwangu otambula naye oba still mwangu kanga waliwo wenabeeranga ewewuwe nga promu yaabwe naatera otuuka kati nga ngamba Pavin jawo mperekereko nali nga saagala genda naye lwokuba nti ansabye nga mwerekera kyotambula naye talina buzibu muntu mulungi era akuvimbisaamu amasannyalaze abadde ngaagakuwa sijja geegaana Pavin anyways kati Pavin njala twogere ku singa Ariana avaayo najja n'akwetondera obudde buno kale gwe olwedde okikkiriza era okyaniriza ne muddawo ne mukwatagana oba gwe wamumaze sola muddira ne bajja n'akwetondera ne weetonda sobola she has done a lot kumanya ebintu ebitamuddawo ku TikTok olabika olabyeko bitono sobola kumusota kati kiki gwe kyopiiningako kyoga kyosinzirako n'ogamba nti kino okusinzira Ariana kino bwekiti ne bwekiti sisobola muddira olaba mu bulamu buli muntu aba alina kyagattako olaba ne bamugagga otya era oba weetaaga omwavu okola ki okubeererawo nze njagala nnyo omuntu naye mba nkoledde akantu katini I just appreciate ojjukire naye sobola kubeera na muntu atasiima kati gwe omwaidentifyinga nga muntu kitayipu ki mu bufunze it's okay ali fake fake friend yeah she's a fake friend atali ungrateful yeah bogambye yo Pavin wammwe aze n'atubulya ki ekituufu ekyaliwo era kiki ekituufu ekyapeninga wakati we ne Ariana ensonga zeezo era abagusala mu gusale wabula tugeragezako kunoonyako ku Ariana singa n'abakkiriza naye atubuulira ekituufu ekiriwo tuyinza okuba tuli wantuwuliza bya Pavin naye nga Pavin naye ng'omuntu naye kati gwe tolinayo nsobe gyoga nti nakimukola kino kyali kibi tewali wakola birungi byokka mu maaso nebyagamba waliwo issue gye yayogerako awo mbusimanya nali mpereza bbaawe message by the way badde nkyerabidde naye nga nti wali oyogera ne bbaawe omuweereza message mbu bamukyawe ngera okuba n'oluseke bbaawe oyo omuwala gw'olaba ye kennyini yeyaŋŋamba Pavin gamba bba wange akuwe ssente wezi ne bweziti musobole okujja ku ssomero okukola ki okundaba naye nga ye kennyini yali aŋŋansindikayo kati ezo message z'abalaga era yakuwa n'ennamba yampa n'ennamba naye atagamba nti wamwogerangako ewa bbaawe alinga tebiriyo si bituufu tewali kyayogera kituufu gwe kyoba omanya ayogera just kubikirira linnya lye naye nga tewali kituufu Pavin kagambo ki koyagala okuweereza Ariana nga tuwunzika shame Ariana nga ye omuntu abula ye tensobola omugamba nti namukyayi aye namukyayidde ddala sayagala n'okumulabako newaayise toyagala newaayise saagala kuyitawo yo Pavin adde batulaba tubadde ku Brown Skin Events YouTube channel naye nga njogera okujjukiza abamu ku batuwa amaanyi tujja tubaweereze beba Climax Mattress and Beddings abasangibwa awo e Kasubi yitawo bakuwa ebikozesebwa byonna mu kisenge curtains mifaliso pillows duvets byonna nga bwebimanyi n'abaana abadda ku masomero muyitewo mu shopping suitcases weziri byonna nga tusiibula Pavin okyemanyi nawe olina abakufollowinga ku TikTok by the way yo okozesa mannya ki ku TikTok kati agali updated kozesa Pavin is a black heart because abaana abaŋŋamba ntandikewo black family those people abanjagala bambi that's why you're wearing black that's why I'm putting on black and you look good in black thank you baako obugambo bwebaweereza batumireko then tuwunzikesho
Black family, bagala nnyo bambi. Thank you for being there for me. Muzina ennaku tezibadde nnyangu, but you've been there. Abaana bola banwaniridde batono, but they love me and I appreciate that. Temanyi with time tujja kula. Mpola mpola tutandikira wansi. Naawe obeere nga Ariana, obeere ng'oduulira. Asagala banga Ariana. I wanna be me. All right. Mwebale kutulaba. Tulinde episodes obuddako tujja kuba tunoonya ku Ariana tubawe info.